Inside Story Uganda, real source of political updates. Always be a winning side and always be where people value you. Honorable Nsibambi seem not to have been valued in the opposition. Lubogo wagambi nisimanyi kyategeeza value nga Nsibambi abadde deputy president wa FDC fonga toyina buyinza. Jeno Mugisha muntu bwe yagamba nga FDC nti okulwanyisa Museveni tetwetaaga naye tuddeyo ku grassroots tukole kino baga nti tugenda muwangulira wali nga yagamba tuzimbe structures nga bane emitwe mikalu. Good. Well, tugende ku nsonga ya Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, former presidential candidate, yabadde e Geneva mu summit ekwata ku ddembe ly'obuntu ne demokrasia, n'ayogera ebintu bingi era nga mu bimu ku ebyo yagambye nti yayogedde ku allegations ez'okutulugunya eddembe ly'obuntu, n'ayogera ku bitatambula bulungi mu kalulu, yaga nti waliwo intimidation, voter manipulation, repression. Again, n'agamba nti family ye eyita mu kusomoozebwa ekyaleetedde ne mukyalo we n'abaana okudduka eggwanga for their safety. Kati n'asaba action ekolebwe international partners omuli n'okubeera ng'ayagala envumbo ziteekebwe ku bakulembeze b'ebyokwerinda wano munda mu ggwanga wamu n'omukulembeze w'eggwanga wamu n'okulagira bwe kiba kisoboka enkolagana ya Uganda n'agamu ku mawanga ag'abazungu babeere nga bagyetegereza bagitunuulira bwe kiba kisoboka n'okugisazaamu bagisazeemu. Bigambo bya Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwami Lino era ntandike nayo ku nsonga eno. Mwami Kyagulanyi yaloopye Mwami Museveni n'abakulembeze abalala wano ddala ebyokwerinda mu bazungu. Olowooza ayina ensonga? Nsaasira bannayuganda. People have been fooled enough. Nti luli mu kalulu ka 2021 Mukulu Kyagulanyi yagamba nti ensonga zammwe nzikwasizza kkooti y'abantu. Ennaku zino waliwo n'ababeera ku mikolo gy'okwanjula ne bakifuulanga bakazanyiikirize butetuulanga. Honorable Kyagulanyi naturally yeefaako ng'omuntu. Era ekyo kyogenda ebweru yali ekitegeka dda kuba ne ku mulundi guli mujjukira 2021 yasitula abaana ne bagenda e Texas. N'alyoka akomawo n'akunga bano abatalina musaayi bamubeereremu. Kati wano waliwo ensonyi mu mutima gwe. Ngezaako okuba akafaananyi ka Honorable Kyagulanyi kyawulira ng'ekintu kye yakwasibwa Besigye mu budde obwo. Okay, kale si kumukwasa naye we ya taking it over opposition n'okwebeere nga yesinga FDC. Alaba ekintu n'okukka kyongedde okukka. He has given people false hope. Era bino byonna n'okuvaayo kugamba ng'anoonya kyagamba abantu mbagambe ki. Ogenda n'okumumuliro mu bantu n'obaleka nga bakyajinze gwe nodde emabbali. Kano Kizza Besigye kimu ku byakolanga byesilowooza nti byali byamagezi naye ate kyamulaganga nti yabeeranga mu kintu kye. Kwegamba abantu nti wooko tuwaaka n'abakulemberamu. Ne bagenda n'aluma embaazi n'akola kino abeera ku street bonna gatiyagaasiwe n'amwetwalirako naye kennyini. Ate ono ye sikyaliko ye abagamba mwe mugende mumbeereremu. Njala kwebaza bitongole bya byakwerinda nkakasa nti byamuyambyeko okufuluma eggwanga. Nze siyinza kuba musiru kutuuka awo siri mu basiru abajega nti Kyagulanyi yatolosemu ng'ayita Tanzania. That's very stupid thinking. No, tewali amanyiwa Kyagulanyi. Yayise ku airport Entebbe ebyo tebabikulimu. Kubanga katono nnyo akatambi ketwalabye ffenna yabadde ku video teyabaddeyo e Geneva physically. Era yagambye nti nkyali mu kwekweka naye mu kaseera akatuufu nja kulabikako. Okay, anatubuulira naye ekikulu kya byonna ekiriwo nti obijjawo nti yafulumyemu kubanga ye yatugaye mukyala we n'abaana bokka be bali ebwe. Mukyala yayiseewa. Mukyala yayitawo. Kubanga bw'oba oyagala okunyweza oluyinza ogakazi n'omukyala tofuluma sooka obeereko. Yayiseewa. My wife escaped. Escaping ayitawa. From Uganda. Ekyo bayita eby'oku escaping. Omanyi ebintu bya Honorable Kyagulanyi singa obadde obigendereranga. Nze lumu yajja e Luweero n'ayogera ku Banyankole ku kisaawe
n'ayogera ku buli muganda afudde nagamba Museveni yamuse naye n'ayogera ekibi ku Banyankole naye lumu nagamba naye singa omusajja ono musanga bulungi bwe nti nemubuuza nti Abanyankole ababi bano botoyagala kutuuka wano Itungo lwaki tewamuleka nonoonyayo omukyalo omulungi omuganda abaffe bwe boyagala kuwandiikira ebyama byo munuupu lubongoya Abanyankole bano nga babi nnyo akwata ensimbi gavumenti zeekuwaye katana Abanyankole bano nga njagala musange embi mubuuze abasajja bano nga babi naye ggwe ng'obasembeza nnyo kati ebintu bya Honorable Kyagulanyi bannayuganda muligenda obimanya ng'obudde bugenze walirabyeko omusambi asamba omupiira bwatuuka mu 6 n'akuba paasa emabega ng'asigazza keeper to beat naguze mabega nagira ne bw'adagala kuwadde omupiira omulungi ennyo ebyo bintu bibaawo naye ekikulu ekiriwo kati mu mbeera eno eriwo Geneva olukiiko lwa ndowooza basingamu ba human rights bitongole bya lwanirizi lya ddembe ly'abantu bamanyi obunafu bwa Kyagulanyi. First of all bw'oba ogenda mu lukiiko ng'olwo wandibadde olina substance and well equipped with your material ng'oli bwakubuuza ekibuuzo owa statistics entuufu you don't sub out. Abazungu they don't go by that. Bagamba nti naye omusajja ono lowooza yandikuwangudde n'obulungi ng'oyogera ngamba nti yampangula nti bana wangula nze na kino mu constituency nga mmeka bweziti kati bano abazungu bamanyi nti Kyagulanyi is already a failure. Era nze ndowooza opposition ya Uganda kati weeri kyerina okutandika kwe kulowoozaako ani gwe bayinza okuleeta kubanga I want to assure you tugenda kukomyawo President Museveni mu 31 inshallah Mukama n'abatuwadde obulamu tujja muleeta 31 paka 36 muleetaani takyasobola kubeera Kyagulanyi. Opposition ya Uganda bulijjo ngiwadde nga amagezi nti we muba mwagala okulwanyisa ffe kubanga bwe tubayambako bbawo amagezi era temujja twenkana temuyinza ate mmwe kennyini kubanga mulwanagana temuyinza kubanga nze kkiriza obagaana siwagira nko Kanukiza Besigye simwagala kubanga ebintu si byakwagaliza abantu mirembe ye wakutabangula naye ate ku ludda lw'opposition yali ene omulamwa nti omusajja gwe gundi okujja gwe Kyagulanyi nogaa nti Besigye oyo yali mall yali talina kyakolera ku opposition yali mbega wa gavumenti oba mukyamu nga kwatidde miliyoni 3 kati oli ku 2.7 ayagala nvumbo okuteekebwa ku president w'eggwanga president anti olwo that is a public confession nti akalulu kagaanyi akizudde akkirize Kizza Besigye kyamugamba nti akalulu genda ogezeeko naye tojja kusobola akkirize kigaanyi kakati abazungu abo tebalina nvumbo gye bagenda tuteekako ekyo kisuubira targeted sanctions ku tabalina nti ki kuba mu ku bakulu wano twagenda mu kalulu human rights violation okusinziira ku yaga ezaalabikibwa mu kalulu repression intimidation manipulation mu kalulu so aganti abazungu musinzire ku bino abakulu babo bateekeko envumbo singa nali nsooka mu kooti za Uganda nenteekayo omusango kubanga si mulundi gumu nga opposition ewangula emisango gyaffe wano bazze nga batuwangula ne babaka ba parliament batuwangula waliwo n'omusango gwa president actually gwe bawangula naye gwali gugamba waliwo where they carried the win so si gwe yansoose nagenda mu kooti za wano abantu balinawo balina ebizibu byabwe golowooza America tazeesiga bw'anaaba tazeesiga ekirungi nti Honorable Kyagulanyi kati waali yawewedde yakakkanye kwanza bulijjo mmanye kibadde kimutawaanya nteeka okubaako kye ŋŋamba ensi abantu nabasuubiza ensi n'eggulu abantu mbagambe kibakkakkane kati yabagambye nti banziba waaliwo okumpisa obubi nakolebwa kino na kino banziba naye kkiriza obagaana ekibiina kyagamba nti mu ggwanga baamubba teyasobola nakusimbawo babaka ba parliament mu bitundu bya Uganda byonna twagenda mu kalulu nga tulina 177 constituencies nga twevuganya ffekka nga NRM ngera tumanyi tuteekwa kuwangula either ba independent oba ffe ekyo ekibiina kyolowooza nti kyagala to be equated bakyenkanyenkanye ne NRM twagenda mu kalulu nga tulina abantu 2-3 bayiseemu unopposed ng'ebifo bibuliddwako n'akatamivu ka Nuupu akamu akakyesimbako ayo yayagala bamwenkanyenkanye ne Museveni lwekyo ebintu bino ebimba naye abantu mwe bannayuganda balimu ebbasiriwaza ekintu kya Honorable Kyagulanyi nze ndowooza satisfaction ye obumativu bwe yeetaaga kugamba nti naye abantu bange mu parliament nga baabo abasobola okundeetayo akantu eno ka percentage kange nga bali mu parliament nembaawo ng'omuntu ebigambo bya Kyagulanyi Geneva bisaanye biwulirizibwe
You see, arguing anga toina facts. You end up ranting. What is ranting? Ranting cheki. Is it okuwogana mu Luganda? You're simply shouting around. Geneva Summit, it is a summit, it is an international symposium that is aims at addressing international human rights violations that ought to be known to the entire world. Mukulu Kyagulanyi ndowooza alwana kufuna kye bayita accountability eri abawagizi be, because they normally say enzaalibwa gy'ozaalibwa y'enfa gy'ofa mu byobufuzi. Enzija gye yajja yali agimanyi ya criticizinga baasanze awamu, mbadde mukolagana nakyemalira, mbadde mukola bino, kisaawe nakyesangamu. Time etuuse nekakingapu naye. Let me tell you, Kungu, nakugamba buli embassy gy'olaba, buli ggwanga ly'olaba agaga Europe gayina embassies wano. Agasinga gayina embassies wano. Kuliko ba political attaches ne military attaches. Bagoberera bigenda. Toyina kyogenda kuva wano ogenda omunyumize Geneva oba Brussels ku European Union nti bote bakimanyi. Babamanyi, already babamanyi. Nakugamba Kyagulanyi yatta ekintu kye mu kusooka mu kisanja kiri. Yali afunye platform NRM ekolera tebazi. Balumba Kyagulanyi eggulu ne batta driver we. Ne bamusiba mu kkomera ly'amagye. Bwe yavaamu yagukira mu America ng'afunye springboard na hyping ekintu kye. Museveni mutemu, Museveni kiyagala kunzita ya Senate nga mutufu buli kimu kyonna okikola ki okiraba kigatta. Kyagulanyi ne yeerabira mangu. Bwe yava mu America, bwe yava mu America gye yagenda bamusiba amagulu ge yagenda awenyera n'akomawo. Bwe yadda wano yagukira ku lyato e Busaabala. Ku lyato, this is Lake Victoria, it's an international water body. Etaliiko kati n'obeerako ne munzikiza. Oliko munzikiza ne Nubianiri temuyina mukuumi. Otambula bw'omenyeko omuziki gumenyeko Nubiani kateeke mutumenyeke. Bakulaba bambega ba Amerika. Ovaddeko mukaaga gwa kiro. Tekuli akusse baga naye bannaye. Ono olwayagala omuttako eri ono. Ekyo n'okireka. Let me tell you. The American Embassy nga Kalukana atera okuba yali following aba candidates. Olaba bamu baakubira nze. Nkakasa ye naye baali in touch naye. Baali batumonitalinga. Ebyo ebintu ebyegattako ebyo helicopter y'amagye emuyodde ewuwe ojjukira. Military helicopter emututte. Obulimbalimba obwo bwakolebwa obwo bw'abaana ba Nupu batera okukolakola. Bwalaga abazungu naye abakulu bano baki kyoyinza okubeesigako. Kati Kyagulanyi agenze mu European Union. Ye ng'alowooza European Union, mugundi mu Geneva Convention, Geneva gundi. Abasajja abali mu bola mu parliament ya Bulaaya, abo si bamenyesi ba muziki. Nabola mu summits bweziti eyo wonna. Tebutojja ng'oli mumenyesi gwa muziki nti ono yali amenyeka nnyo omuziki e Brussels ne bamuleeta. Basajja ba retired generals. Ambali ba CIA, very serious people, ba lawyer abagundiivu. N'akola submission. Ngetayiri ku based on facts. So byayogera byabadde based on facts. It was just a rant na ranting for some time. Kati aba basajja buli lwoyogera nga toyina facts. Ne batuuka n'okubuuza ne namba ya constituencies because ideally tetulina constituencies bitaano n'omusobyo wano. Tulina MPs bitaano n'omusobyo but constituencies bitaano naki? Ne bakubuuza ne constituencies z'eggwanga lyo gwe tulowooza nti abatamanyi nga nazo tozimanyi. Yes, kamanyi ne gamugwamu. Nakutunuulira naga neba nayo diiru oba tuli ku kikino. Kubanga yalabisenga wa busungu, yayogeza busungu, yayogeza olabya nti ebintu yadde ayogera badde abyogirako na busungu. Anti yalaba omanyi kati alaba omanyi kati abawandiisi b'ebitabo abanawandiika ku The Rise and Fall of Kyagulanyi ndowooza baggyeyo peni n'olupapula. Yes, bw'otuuka nga weetaaga amaanyi mangi okunnyonnyola ekintu ekitono kikulaga nti byonnyonnyola temuli. Kankuwa example. Mu mateeka tulina kye tuyita reciprocal okuyita. Facts will always speak for themselves. In 2016, Dr. Besigye ran, contested as a presidential candidate. We had a Tale Center. Kaiji okimanyi.
We collected DR forms to a tune of 81% countrywide. Netugatta. On that basis, Dr. Besigye, we declared Dr. Besigye and we had him sworn in. Neranga bojja, ojukira bamusibira ne waka bamututekala moja. Bamuje bamutadde waka. European Union. Delegation yagenda kugetia Dr. Besigye. Yeah. Ebyaffe byali fakicho, we had the Tally Center. Our declaration forms are here. Abakulu aba the Tally Center yabwe yabaddewo. Katonda ga muzungu banzibye. Sinza unantedde screen. Ninga bukomansimbi omulaba. This is bukomansimbi district. So choga tebayina byava mu kulonda. Tayina. DR forms not bazi. Tayina. He doesn't. Bwezizo zirina because now wali presidential candidate. 45 districts. Nze munafu wange zirina. From 45 districts. 45 districts. Neranze discrepancies. Bwe nkugamba nti banzi obulwe kitagwenda nkulaga. Facts. Ekamwenge bumwadike yasiwe buno mbuyina. Ateba kuwangula tatawo yalondera. Ava mwebyo nawe bitagasa. Kamwenge bubuno yiba mbuyina 45 districts. Ne wenandi yagade gena mu court na yina wensinzira. Ina utandikira. Omukulu ya displays chiche yabalekedde batunuleko. Oba bazirinanga gwe tomanyiti bazirina. Kakati kanko ekyo okulabirako. Oyogera ku human rights violations. Nga oyina abadde ADC ojenozoganya obutambi bwafulumye nga abadde akakaba wali omukwana akabozi. Ninge ebifaananyi byonna ebya campaign bakulaba kuli wano. Human rights violations. Human rights violations oyogerako. Obutambi tewabulabye. Ojja kumpa. No, didn't you see them? No, I didn't, but ojja kumpa. Nenga mu bifaananyi omuntu abadde kuli close bonna buli bwobagenze mu ggwanga lyonna abadde mu bantu abataano abakuli okumpi ali wano. Bamulaze obutambi nga omise genozoganya. Mbu yakulira gye bayita squad gye bayita the predator squad, the predators eya Nuupu. Ba predators. Predator kitegeeza ki? Kitegeeza ki predator kaija toseka. You see this. But then your film is it was. Yakulira ba predators. Naye nga abadde akubeera wano. Human rights violation sizoyogerako nga nawe close confidant abadde rapist. A contradiction. It's a contradiction and a fundamental one. Ngompomu zindala. Yeah, the fundamental one. You see these Jeffrey Epstein yes, files. You know it, you know it. So kati ku bazungu aboka. Abazungu okulaba ekyo kyokka. Oyo omuntu n'amulaba ng'oyimiridde naye bwoti. Kimubaya singa obwongo bulaga. So byayogedde bikyusa ki wano? Tebiina makulu. Tebiina nakyo byayambye Uganda tomala na budde. Kayija muleke kumala budde. Tusabe oluzira yeggule wabeeyo afubulumayo tutuule tupulaninga ekyo tuzaaba. Mwamusira. Mwamukyakulanya ebigambo bye. Nga bwe wabirabye nga bwe wabiwulidde. Yakoze revelation nti mukyalo yafuluma naye eggwanga. Abantu bali bakyalooza nti oba oliawo akyali muntu asema mulanga ali mu ddwaliro. Oluvannyuma lutuga nti abasirikale baasalako ewuwe ne bakola effujjo. Batuma Kyagulanyi badde gye ne batuga nti ne mukyala wange yatoloka ali bweru wa ggwanga n'abaana. Ekigambo ekirungi nti nno kutoroka ne jambo la Kiswahili. Escaping. Naye kati Abaganda bakiyingizizza mu Luganda okutoroka. Kituufu nti nno yatoloka nga ensi temanyi. Ng'eggwanga terimanyi. Njagala nnyo simanyi ani wano Omukatuliki. Egoye Omukatuliki. The most organized institutions in the world Mwami Kungu. Ziri ntono nnyo. Naye ku kumi Catholic Church is number 1. Noddako ne CIA, Mossad n'ebirala. Naye Catholic Church is number 1. Naye ndowooza okuyita mu 10 ne security yaffe ya Uganda, ISO ne ESO mweziri. So lowooza nti ndo yatoloka oba safe passage. 1970 what? 71. Mwami Obote bamukwata. Naye nalaba waliwo akatambi akatambula oba walaba akenanga bukyato nnyo. N'akayimba kano akagamba ae Africa, that kind of thing. Wakalaba ndowooza. Bwe bityo bwe bibeera. Safe passage. Mukyala Itungo ali munna Uganda. Was given a safe passage. Yes, safe passage. Talina musango. Okubeera mukyala wa Kyagulanyi si musango. Agamba safe passage. Yes, safe passage. She escaped. Oh yes. Safe passage ya escaping atya. Passage.
Okiwulidde ekyo ekyokubiri Honorable Munyago yogera with a lot of confidence ku nsonga eno, and I'm wondering why. Nkudiramu CMI challenge me, ISOS challenge me, Magambo director CID challenge me if you never gave Kyagulanyi safe passage. Number two, if he escaped, singa yatoroka mbuulira abasirikale mwe babatambuliddeko nga iso temuli nkwe information bampa omusirikale waliwo omusirikale ngenda okutegeera nti musirikale naye ali kunze after 2 weeks yalina akalevu nga murasta naye ne rasta ono omuwagizi wange okiwulidde sebo kyova nkubuulira nti nno intelligence singa mwami president Kyagulanyi wa NUP yatoroka abasirikale bonna bandibadde actually firing squad awo wenyini atoroka atya nabano bonna nakati okutuuka kati mwami Haji uno ali wano he's still under surveillance up to date. That one I must take. And any country will do that. Any my country phone can't stand up to now. Sinti no Uganda yokka naye gwanga lyokola kakati ekyokubiri byeyogedde byeyogedde enti no human rights Babylon systems we say Rasta say Babylon systems ogenzo wabye mu bazungu olowooze waabwe tewaliyo mitawaana lwaki tebakola ejja Gaza n'ebirala bajje bakole ku bya Uganda okiwulidde lwaki tebakola ku ebiri West Bank bajje bakole ku bya Uganda oba mu Iran bajje bakole ku bya Uganda really and a patriot oyagala nsiyo ofiira nsiyo lwanira wano wenyini si kugenda kuwaaba mu Babyloni bano no ekyo tekigasa so yakoze ensobi nnene okwemulugunya ku byali wano na wano wenyini wemulugunyira bannayuganda olowooza abazungu bajje bakolete batuyamba ki okuleeta wano okuleeta chaos bagireetako dda wano 1971 bagamba nti ndo tufunye a gentle giant emyaka 8 laba bye twagendamu the state degenerated completely twali tugenda mu kubeera right. So we can't tuyinza kugenda okuwaaba mu bazungu no waabira waaba ku bannayuganda bennyini well mwami Kaija mwami Kyagulanyi Geneva Summit ensonga za demokrasiya n'eddembe ly'obuntu agamba wano tebiriwo kutulugunya ddembe ly'obuntu demokrasiya taliwo nga bwe wamuwulidde what's your take ebyekituufu byo tebiriwo ono principle tebikola ki tebiriwo yafunye omukisa okwadressinga eyo conversion okwogera ezo issues nti bamuteeka mu mbeera mukada alina kukuba nduulu ono gyamugana okukuba enduulu okukuba enduulu is okay okujjawoza kyennyina nti nalowooza nti bahandlers be tebakola kimala kubanga nti Geneva Convention eyo teyina nnyo maanyi teyina nnyo maanyi naye eyinza okukola nga springboard ab'amaanyi okubaako kibapiikinzeewo kuba ntegerekeka yo teyina maanyi naye ab'amaanyi basobola okubaako kibapiikinzeewo kyansi gye twasubiddwa nti bahandlers be tebagyetegekera oba tebagimanya bwekola oba bo benyininyini nga baali balina ekibulamu kubanga ofuna world stage mukola research oyina akola presentation ng'eri watertight baloya ba Dr. Besigye bagenda ne bakola better application omukazi Rosette Kwania n'agamba byonna bye mugize bituufu nesigenda kuwa bw'ekibeiro so nti baali badde nga balina buli kamu naye amuteekateeka naga kino kyoba okola ki kikyatayogedde kyoba onnyonnyola lwaki olowooza byayogedde tebyazitoa ekimala no you see there is that research okufuna details nga buli kyokwatako oli akikola ki ne bwagugolinga ng'akifuna omanyi olwaleero twafunye AI
oli aba ayogera oba oyogera naye nga wanaakola ki anyigamu kyovula kale ennaku era mbadde ngamba ne bannange togezaako kulimba yes kubanga olwaleero yes oli akola bukozi oba oyogera bwote nti ze gunda nti nkola gindi nga bagera profile gyokola nga si kyokola wona omulala gaye muyangamba mbuyize doctor yajja kofi nenkibira wati nga ngirinya nga naye bwe noonya jenso so ekyo tekyakola ki nti tebamuyamba bulungi okuti naye ekirala kyenjagala okugamba ekintu ekira katolwa ekiri mu Europe from my point of knowledge Europe olwaleero ne embassies eziri wano relationship zaayo ne Uganda zafuuse transactional we bafunira era embassies eziri wano zaba dealers I'm telling you nti kubanga okimanyi nti ku level yange njogera nabo zaba badda mu contract omanyi China atuuliriza China politics gwe yatandika mu Africa ekyo sikinako bukakafu anti gwe tokiinaako kuba gwe that's not your business anti wuliriza ate sisobola nedda ndi mukugamba anti nedda nze nkubuulira nkugambye olwaleero nedda nkugambye olwaleero getting information katono nnyo ekyo ga nti embassies ziri transaction n'okireka buli saa relationships ezakati amawanga anti sigamba na just sente big contracts era ojjukira abamerika balina obuzibu ne mwai Museveni ng'akutta amafuta akoze eki zafuuse otuwaaki okuwagira kubanga baalabye China mbuyo non-interference obutamanya bikwatako egenze netekinga road kati Europe eyo yaweddemu economy zaabwe zakoze eki zagudde era abazungu bangi batandise okushiftinga nga bagenda e Dubai kuba kati olwalira omusolo e Bungereza gunamawanga amala gasinga guli ku 35% n'okudda ki waggulu kati balina kye tuyita aging population nti abantu abo abasinga bakaddiye tebasobola kukola kakati eno workforce ey'abato teyina capacity okusasula omusolo ogwa bali benefits ze beetaaga nga bakikola n'abaana abato kakati babuuza approach ki kati oli bw'abanga kyovula kati obawulira ne arrogance yatandise wano bo bano abali wano bali redde okugaba kyonna kyovula mbu olwaleero gavumenti ya Uganda etunda ebirombe bya gold ebiweza biliyoni 600 bo ne bakwatako miliyoni ki emu nti ekyenga nze nayogerako n'omusajja yali akulira IRI regional director wa Africa bwe tutuula naye era ne bosengana jje n'omuntu omubuuzanga mu meeting twalina ku Serena etumubuuza muli muneraga nti you see Museveni is a strategic ally. Is a stabilizer of the region. Najja n'agamba nti bw'aba wali ku State Department bunaabuuza abasajja wali akalukali kajja ne Uganda ng'ala boogera ku bululu bwonna obwali mu Africa obulala nga ka Uganda tekali ku menu n'ababuuza lwaki temwogera ku Uganda oyo n'agamba oyo teyamwogera linnya n'agamba the results the election in Uganda is predetermined awuliriza kika predetermined nti mugenda mu kalulu n'ebinaavamu bikoze eki so tebalina budde bukokola ki NRM ne candidate waayo kyebayita predetermined gutomanyi kyekitegeeza predetermined nga baateekateeka ekikola ki ekinaavaamu obanga basinzira ku no sijja kuwa details za mboozi abatundira ku makubo aba bodaboda abatalina stages regazetted aba bodaboda aba tax nabo abatalina stages regazetted sali abadde wa wiiki ewedde ku lunaku olwokusatu ne babamu ka grace period ka lunaku lwakuna era okwatisa ebiragiro oba directive eno watandise dde okukola so ku lunaku olwokutaano jjo olw'omukaaga n'olunaku olwaleero Kampala olaba nga ataddemuuko naye ekibuuzo ekikyaliwo ekikulu nga bwe nkugambye kwe kubeera nti gavumenti bano gye basindika yateeseteeseyo bulungi. Nalabye omukyala akulembera ekibuga Kampala Sharifa Buzeki gaga nti ku butale bwa gavumenti 17 okwetolola Kampala emidaala mingi oba miyitirivu egiri eyo bano mwasobola okubeera nga bagenda ndowooza ntandike ne Honorable Mubarak Munyagwa
wali mukulembeze mu kibuga Kampala first nga mayor we Kawempe but also nga ombaka wa parliament wa Kawempe South. Decision ya government okugoba abatembeeyi ku makubo aba tax n'aba board abatalina gazetted stages tukanti yabadde overdue, long overdue. Yalwanawo Government ye NRM ine ekintu kimu state capture nti ebitongole bya government ba mafia babiwamba. What is happening mu Kampala? It is a crime against humanity. Nti abantu bali mukumalawo abantu bali mukubasanyawo nga babadinayinga their source of livelihood. Nze naliko meya mu Kampala e Kawempe mu kisanja kyaffe bagobamu abatembeeyi ku street emirundi emeka gozo uli nti abatembeeyi leero bave ku nguudo. I want you to ask them one question, badda batya, how do they come back? Kuba sigwe gusoose guno buli owulira operation abatembeeyi bagobe ku nguudo waliwo mafia abatunda ettaka wabawo diiru nga balina n'amataka ngaaga bwe basooka okubagoba ku nguudo waliwo diiru ya usaafiro yakutuka ogijjukira wabawo running battles kati president Museveni bamuzanyira mu bajje n'abuuza nti why are these running battles nti anti abatembeeyi tubagoba ku nguudo lwaki temubafunira ne yeeteeba lwaki temubafunira gye bakola ki gye badda katunoonye your excellence naye ettaka ziba okufuna ettaka lye baali baguze ku KCCA ku Kampala District Land Board ku miliyoni 2 baliguza government to a tune of 43 billions. Nkulayirira ekintu kya minister omu yateeka ssente ze mu motoka nga buli kye batunda agula azijja tasazisa mukwaka. Nkulayirira ekintu ky'abatembeeyi ne boda kino okiraba kigenda mu malizo owulire katubafunire bakola ki we badda bagala wala ettaka ebukese lya biliyoni 2 ekatwe lya biliyoni 3 bamala oligula government emala oligula abatembeeyi ate bakomende ku trade order mu Kampala mukulu kungu njala nkutegeeze line eggwanga lyaffe ffenna. Let me ask oyogedde ku trade order olwaleero tuuka mu Kampala nosanga ekiroola ekitembeeyi amafuta nga kigatambuza emisana kyenyiga mu nguudo ez'enfunda distributing fuel mu peak hour nga ne bwe kikwata omuliro kisobola okutta abantu emitwalo emeka. Ekyo kyo si kizibu omwana atembeeyi obutambaala kyekizibu. Baasi eva entungamu enonaki mu kibuga Kampala mu Makati, baasi eva embaale enonaki mu CBD. Banabaavu ye problem. Rasta mbabuulira Rogers mbabuulira muleke kunyooma abantu ba wansi mujja kumalawo eggwanga liri. I'm telling you buno bulamu bw'abantu. Listen, tuli mu kaseera ka school fees. You get the point? Twakava mu kalulu economy nayo tenatereera abantu balina kye balya nga mukwata abantu nga mbayisa bwe mutyo. Kikyogezako otegeeza Kampala bw'omulaba kati munaku zino esatu takusanyusa. Problem si batembeeyi bokka. Waliwo ebyetaaga okusengula mu Kampala nkugambye baasi eziva country zinonaki mu Kampala mu Makati. Omusuubuzi agenda okutikkula emaali eva China ayina gitikkula misana. Osanga container 40 feet ng'omusumbuzi agiwaganya mu kikuubo mbagenda kutikkula maali. Osanga agaba amafuta ng'ayita mu misana. Osanga biroole by'embaawo biroole by'ente biyita mu Kampala emisana. Problem si batembeeyi. Twetaaga a comprehensive plan for Kampala. That's number 1. Number 2, government must also decongest Kampala. Waliwo office za government ziteetaaga mu Kampala. Tero ku ekyokulabira kakulira amakomera akeera kunonda ki mu Kampala buli kumakya. Mukulu by'abasajja. Office emu naye bagiteeke Kampala ku parliament. Nereri wali ku parliamentary avenue ya mukulu by'abasajja. Ajja n'emmotoka 3 ne officers bonna bakeera bano nawo ki. Waliwo ekomera. You see, we need twogera ku plan ya Kampala, the Kampala master plan on how to decongest it. Tubeere soba tujyewo okuwayiza ekinga kw'ekiyivu. Mulimu space mu Kampala. Bamulindwa bano abakeera baani n'emmotoka 2-3 bo tebakuliyetinga evoco mu Kampala. Bano abakyala abanakuja ekizibu. Yeah, but apparently cases gamba nti obutale bwebuli n'emidaala aba spaces eziri fridges tegiriyo tebabagoba ku bintu nali meya wa Kawempe tobeera nkomeya. No, kanku information olunaku lwa weekend wedde nabadde njogerako n'omwogezi wa KCCA omukulu Daniel Nowabine nenjogerako ne deputy RCC wa Kampala twala Kawempe Kagenyiruka nga nti wetwogerera kati akatale kewandegeya kalimu emidaala gitaliiko bantu egikunukiriza mu bisatu spaces free
And they claim that the same also apply ku butale 17 obulala obwa government mu Kampala. Mukungu, emidaala gye bagamba 13 giri actually 20 egyasigala mu katale k'e Kawempe giriko ebigenderako. Waliwo emidaala egimu nga giriko abagyekwata nga they rent them out to others. KCA bw'eba yandibadde yeetaaga buli lunaku anku ekyokulabirako ntusingi 5 nga ye aguma n'abeera ng'azisasulayo n'agamba okaagala nze ompe omutwalo lunaku. Girimu politics. Ekyokubiri, abatembeeyi abali mu Kawempe basoba 200. Oyogera ku midaala 200. Kamba buulye temugeza nera nze njaga kubabuulira nsaba President Museveni simanyi oba amandabo oba mwana program agirabo oba banamubuulira mugambe President Mr. President, please Mr. President, reversing ekintu ky'abatembeeyi wabeerewo comprehensive plan. Yes. Ndowooza tobaddeko mu Kampala kulaba njawulo eri wakati. So gw'olyoko okulaba ennyaanya ku makubo okulaba Ndyoka okulaba ennyaanya kubanga teziyinza kutulika ne zinjokya okusinga ekirole eky'amafuta ekimpitako nga ali mu kamotoka akatono nga kitwala amafuta emisana tuku. Nagenda olinnye ennyaanya. Mulindo wenjagala ogiremu awo. Ekizibu kireka kisukka ku batembeeyi. Gomba nga mwogera ku trade order mu Kampala. Munyagwa kugamba lwaki otandika n'abanaku bano. Abanaku. Kakati kyenzikanyaamu ne Mwai Munyagwa kiri kimu kyokka. Tetulina n'okukola ku birala. Kino kikolebwe naye n'ebirala bikolebwe. Emmotoka birukulana bireme kuyitanga wakati mu kibuga misana. Ziroole zigenda kwa Arua Park zikole nga obudde buti. I agree with him. Naye kino nakyo kigende mu maaso. Tukkiriza oba tugaane. Tewali kintu kyoyinza kuleeta mu Kampala ne kiba nga kigenda kusanyusa buli muntu. Ne bw'oba ogaziya ddwaliro ly'e Kawempe. Nga ddwaliro lya byabulamu omuntu ajja kugamba kakati ate wano kati bakoze. There will always be the negative energy. Mu kino kye tuliko is a negative energy. Kati abantu tulina kukkiriza. Kubanga nalabye mukyalo oyo Idi nga annyonnyola naga nti ne twakoze okunoonyereza nga tunakulagira bino ne minisita Namulaminsa Kabanda ne bamala okuzuula emidaala agenda nga agisoma Usafi tulina wetu n'atubuulira n'abantu abali ku kkubo naga weebati sikyajjukira figures bulungi naga naye bano bonna basobola okuggwera mu butale. Okay? Nze ndowooza bwe tubeera ne gazetted presses gye tusobola ogenda ntugula ebintu. Kuba nalabye bannannyini maduuka bano si bannannyini naye bano abapangisa amaduuka nga amazina ge bazinako nga bali so grateful. Era nga bagamba nti weebale nnyo ngate no bwe ndaba n'abala twakava mu kalulu tumaze okukabawa ate kati mutugoba naye nga bano bagamba mwebale nnyo mwebalire ddala. Kubanga amaduuka agaabwe munda tebaali tekyali nsonga etambuza muntu kuva bweru ayingire munda nga kyayagala kakati that one badda batya ekyo kakati ebbanga lye mmaze mu Kampala n'okugoberera ebigenda maaso mu Kampala kuno gulinga mulundi bagwa 10 baveeko ne bavaako. Ekyo nakyo nzikanya naawe. Actually nalabye nawuliddeko omuvubuka ku LDM y'omu ku bakulira akatundu k'abatembeeyi awo yabagambye temwetantaane mujja ku kkubo ku Mmande amawulire gabadde gasaawa 3 ku Sande ekiro. I think lwe byaliwo ng'enkeera kale n'abagamba eggulo limu naga temujja mulindeeko embeera emala okukakkana tujja kudda nga ali ku mawulire ekitegeeza nti ekyo kitera okubaawo bwe kinaaba weekiri then Honorable Misa Kabanda Honorable Kyofa Togabye gwe Idi n'omumyukawo mujja kuba nga muli useless singa batembeeyi badda kubanga bwe musobola obbagamba nti mugende wano nga n'abasaba ababayambako okuteeka mu amateeka mu nkola mubalina kati ate abantu bano badda batya ne mubakkiriza okutuula ku nguudo naye njagala onyambe oyambe n'abatulaba kubanga bwe tuba twogera ku batembeeyi twogera ku ba hawkers. Okay? Abantu betusuubira nti tebalina ssente zisobola genda kupangisa maduuka bano boyogerako abasanyuse gye bali. Meaning nti balina capital mutono nnyo ekigenza ewala. Tolowooza nti ekyabeera kikolebwa ku addressinga nsonga etabasobozesa kugenda kupangisa amaduuka gali g'oyogera. Simply hawkers batembeeyi. Kati sebo tobula. Abamu ku bantu abapangisa ku mbalaza z'amaduuka g'abalala basasula ensimbi nnyingi okusinga abagenze mu Usafi ne Kawempe. Okubeera obwezi ku lwaza lwa Luwumu Street ku dduuka ly'omuntu bwoti basasula emirundi nga 10 okusinga ze babeetaaza mu Usafi.
nze kyenjagala abantu bamanye bannayuganda kyenjagala bategeere kiri kimu nti bw'omanya nti olina ebyokutunula ntumanya akatale nzija kukuwa ekyokulabirako ekya hams sayidi eyo gyakola ekibuga kye abantu baiti bamanyi nti abantu bayinza okugendayo naye abantu bagenda ne bakola amaduuka eyo ne bayingira amaduuka I think it is the busiest part of the city now buli muntu agenda noyingira mu hams eyo oyinza n'okubulirayo munda naye nabaana abantu abalowooza nti balina kukolera wano bw'onoobeera n'ekirungi n'ogenda mu kawempe omuntu ajja kujja akusange awo twayinanga akatale kemakere bakeke kawempe ako ketwogerako wekali awo twagendangawo okulya nkoko njoki va wali n'ogenda weerira enkoko yo kakali bazimbawo ekizimbe naye njagala kumaliza na kino nti ate mmwe abakesisiye nga mukola bino temumalira budde ku ekyo kyokka tukole ne ku birala olwaliro ompise ng'ovudde emulago ekkubo lino ng'ogyekaamookya oyita ku British High Commission naye nga tunaba kujja ku State Oil singa mulaba ensiko ekuze mu kifo ekyo I can't believe it's you people we paid a lot of money abali mu KCCA ensiko eneeka n'obuwanvu ebyo nabyo tubitereeze ekibuga tuteekwa okuba ne maintenance buli kiseera si kulwana kimu nga tuleka ekirala tewali mutawaana obudde bubwo dakiika 2 gwe si gwokola wala program bwambi kayija buddaage buto wange nga bulijjo okolawo gwe kigali kayija ayagala kufuuka ba nakyemalira NRM bali bannayuganda ekisooka order site ekuze site bwe bagikolera bantu bammeka maximum 300,000 the area we have ekibuga kya Kampala mukyagala mbagagga bokka ate olowooza abagagga bwe bate bajja kubeerawo era balina okubeerawo ate nabo nga bannayuganda ekyokubiri kakati site erina abantu kumpi milioni 4 haji milioni 4 nange I have sympathies lwakubanga 89 90 nali mutembeyi wano nga asoma ku university ate nga kululi balina Kampala City Council nga ntembeya nebindazi nebikabalagala batukwatanga ne batutwala eruzira biki bwe bityo ate nga tuli batono nnyo 89 nga ndi wali ku university so mbasaasira lwakubanga ng'abaavu nange bwentyo nalimu naye order yeetaagibwa ssebo Haji ayogedde ekyo manyi nti natambudde ku bibuga ne New York abatembeyi babeerayo nabeerayo kiseera ki olw'eggulo saawa 3 nnya ez'ekiro ne batembeya kaawo katono naye nga batya tteeka ekyokubiri misolo meka gye basasula mu gavumenti abatembeyi omusajja wa license yapangisa edduuka simanyi oba milioni 5 per month ebintu bitudde awo omutembeyi n'atwala bakasitoma ate ono yeye asasula emisolo mu gavumenti okiwulidde naye omutembeyi n'atwala ejja kwongereza kwa Afro Mobile bwana Kaija dakiika 2 tugende ku Afro Mobile ekintu kino kinene ndozadeeta programu namba twogere ku eno topic abasajja bano bibakulaga si byebituufu kyeki kireeta obugambi waliwo ngenziga nti otuuse wenjagala dwaki Meja Kazoora nga special district administrator wa Kampala yasooka bwe yagala okukwata ku bwa boda Museveni agamba ki leka abantu bange so nti NRM abantu bane bakozesanga ttulu munjago olaba wano ku bypass ebwayise tulawo kiscalp kya Museveni ekyo bakisaako n'akatimba wano bw'otuuka ku gundi ku Kwalisero kuliko ekipande kinene association y'abataasoma buli wantu w'otuuka ali bize waliwo akabondo ak'NRM so nti bw'otula kino ekyabateego bw'olowooza nti bw'oyagala okujja mu kibuga kino ekibuga ekyaffe tolina kibuga kyoyinza kigeraageranyako ne bwe tujjamu abatembeeyi ffe tulina ekibuga ekitalina wadde sewage system ng'abantu bakyasima butooyi obw'ebbalibbali twalinanga green belt buli weetuuka basimbyeyo ki ekizimbe munyago wadde akyagamba ekyokujja nti buli omu ayagala nti waliwo tulina syndrome eri wano nti bonna olw'obutiitizi olw'obutalowooza nnyo
lack of planning yaleeta ekizibu kino nti ekibuga ne kitafuluma singa Jjinja baagirekanga bwe yali singa eri abantu abeereeyo teri muntu nga baamuzaala alina taata we ne maama we ate akuba na mulimu ng'ogwa kkungu ng'asobola okugubuulira mikwano gye ng'asobola okugubuulira buli omu teri muntu yalekedde ku makya ng'ayagala kubeera mutembeeyi lwaki ekyo kye bakola kubanga bw'otatuulaawo n'olowooza kijja kusigala Uganda wali abantu abatagraduate kuviira ddala ku pulezidenti singa tulina abapulezidenti nga bano abawummula kakati eyo jjaamu ali awo azakkirira ku bintu ebirala kakati wano era kyenjagala kyamunyagwa kyalalegera nti lwaki bali bagoba olwaleero baŋŋambye waliwo alina ebiduuka ebingi byajja bakkiriza abataano mukaaga bakole ki batuulemu abasonyiwa emyezi 2 batandikiraawo so nti bwe tukola politics afaanagana bw'atyo nsasira mpamu eddakiika emu Mwami Kaija well atulaba ku NBS TV tugenda kati ku Afro Mobile but nga sinnaba mpozi Mwami Kaija